Jabukaledde olunaku olwaleero ng'ebigambo bimaze okubeera nga mukwano gwange mpuliriza byongera okubeera nga biddugala, byongera okubeera nga byonooneka, nga bifuuse ebitukula ddala maka ebyazaalira ku nsiko, nga ffenna tumaze okwekkaanya n'okutegeera embeera bw'etambula mu ggwanga. Laba nkuleetedde obutambi 8 ampuliriza bw'obanga omutima gwo si mugumu, vidiyo eno wandisibadde ogyesonyiwa wadde nga ate obadde olina okubeera ng'olaba ensonga zino kubanga zikwatako n'omwana n'omuzzukulu. Bannange Uganda maziga mereere. Hon Geoffrey Lutaaya ono alumbye mwami Museveni direct butereevu mu meeting n'amukaabira amaziga n'amulangira ebigambo byasobodde okubeera nga amulangira. Kati mu mbeera eno njagala olabe bannange lwaki ebitongole byaffe ebyokwerinda abantu babikoowa, lwaki abantu bawanda olulusu regimu eno, lwaki buli munnayuganda wandiyagadde okulaba ku nsi Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati vidiyo eno muliro gwa leero muliro waliwo akatambi kensooka okubeera nga ngenda kukuteera mu mukwano gwange ampuliriza kawulirize n'obuwombeefu kubanga obutambi bungi John Bosco Kibalama ebimukwatako ampuliriza abaana abawambibwa Sheikh Mugaka kasambi kentandise nako ebigambo bya Hon Geoffrey Lutaaya President yana ebigambo byayogedde ebizito. Kakati obutambi gambye buli 8 mulambirya bwenkungaanyiza mu vidiyo eno mpanvu naye labako ky'osobodde sooka ogiwe ekigalo ate omupya nkusaba subscribing ku mukutu gwaffe nagamba waka wa muntu wa wansi yekka oyanyigirizibwa. Kakati gwanyigiriza bw'oba oli ku mukutu gwa AKTV woli obeera wakyamu. Nze nsumuludde ebigambo byange bibino kansooke nkutwale mu katambi akasooka otunulire akatambi kano amazigo gagenda kuyunguka. Era oba toli muzadde bw'olizaala omwana lwana nnyo ensi yo gy'onoozaaliramu omwana wo asange ng'eteredde kubanga ebintu nga bino twawuliranga biwulire n'ekisinga okwewuunyisa oba okwennyamiza kati bye tulabako olunaku olwaleero. Kati mu mbeera eno nze AK Master namaze dde okuteekako galubindi nkubira ettooki mu nsonga zino tusobole okubeera nga tutambula nga naawe ozinyonyoka ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka. Ebigambo bino si byange, y'ensonga lwaki nkuleetera obutambi. Kansooka nkutwale mu vidiyo esooka. Laba ebigambo bino byaliwo, owulire ebigambo ebyayogerwa nga mulimu n'abasecurity ate okubeera nga bamenya amayumba ate ne babba n'okubba mu mayumba ge bamenye ne batulugunya n'abantu. Nsimbudde. Amaka gange bagalumbye abali mu leeya ne mu uniform babuuse bisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya. Bamenya enzigi 3, bamenya gate ne bamenya olujjo lw'emanju oluyingira, ne bamenya olwa wakati, ne bamenya ekisenge kyange, ne bayingira ne bajjayo. Mwato abantu bano beewuunyisa ne ka perfume nako bakabba. Ate nze siwaayira kubanga bwe nkuweerera ku lunaku lw'enkomero tugenda kusimbagana nawe amaaso. Siwaayira iPads naye n'ogibba ebyo nkakasa babibba ne batambula ne bagenda. Bwe bamala ogenda ne badda ku bavubuka ne babakubba bubi. Nze n'obujulizi mbulina nga bamenya, nina obujulizi nga bakuba abantu nga babakulula, nina obujulizi nga balinnya ebisenge. Ebyo mbirina. Naye ate olwaleero ekyewunyisa ne mpulira nga omwogezi owa poliisi ng'agamba nti twakwatirayo abantu 3 naye lwaki gw'olimba ensi eno nti nze wali nyinawo abavubuka mu ngeri emenya amateeka era mbasomesa butujju. Omwami Yonna nkugamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center registered. Rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu abonoonese n'obadde abulula ne baddayo. Gwe mulimu gwange gwenkola okumala emyaka 2 ngamba 2 wano entandikwa ya wano naye okumala emyaka 4 byonna okusonsonkereza, kututyoboola, kutukkakkanya naye mazima tuyinza kukkiriza boge mazima. Ekyokusomesa Kurani mbalayirira tubeera nabo ffe abawalimu abantu abo, tubeerawo n'omuzikiti n'abantu abo tebatubulako wetubeera we babeera. Era teyagenda batujjako ne bw'oyagala otya. Tujja kubeerawo tubasomese Kurani tubajjemu n'empisa embi. Ffenna tutya okubeera mu nsi eno Uganda ffenna oba oli mukatuliki oba oli musiraamu. Ebyokusosola n'okukakkanya abantu
tubivuyeku bwotwala reverend bwotwala seeka bwotwala archbishop bwotwala ne mufuti nani nebyo gamba nti kukakanya fa abatabuliki mutukakanye mukulembeze w'abatabuliki ye mujenga bulijjo omukwata. Bw'olaba ebintu ng'ebyo mu mutima gwo kiki kyofuna gwe munnayuganda oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda? Abaana abo bato omukulembeze akugambye amaze emyaka 40 ng'akola omulimu ogwo ogw'okuddaabulula n'okusomesa n'okubudaabuda abantu ng'abo, naye abaana ng'abo ekibakubya ebigala by'emmundu ensambagere nga bawanise emikono bambi balaga nti batidde nene babatwala nga abatezi ba bbomu. Kyewuunyisa era kyennyamiza kati mu mbeera eno bino byonna ebiriwo abaana bo n'abazzukulu bajja kubuuza waliwo naye mwakolanga ki? Mwakolanga ki okubeera nga mwayisibwanga mu mbeera eyo mwabaaliwo ebiseera ebyo mwerwanako mutya okukyusa embeera n'okukyusa Uganda okugifuula eyekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu mbeera eyo gye mwayitangamu. Kati ebigambo bino byolabye waliwo Sheikh omu naye era ekyo ekigambo kye kimu kyalumiriza nti emyaka oba emirembe ngalo tezenkanankana. Waliwo ekiseera ekijja okutuuka nga bakubuuza ebigambo bino oddemu otya, era nga ggwe yalaba ku mwami Museveni obeeranga kyabulambuzi kubanga emyaka gyo tegirimba. Ne bw'okola ky'okoze ampuliriza emyaka oba ekiseera kituuka n'obeeranga ky'okoze ekyo olina okuvaawo wabeerewo omulala atasikira entebe eyo. Kati soka oli ebigambo bino bwe nkujjayo nkutwale mu Bukambwe buli obukambwe obwa Hon Geoffrey Lutaaya awandudde akaka ojja mutegeera. Sira kya kutuuka ng'eyalaba ku Museveni oli kyabulambuzi. Ekiseera kijja kutuuka ng'eyalaba ku Museveni oli ng'olwaleero yalaba ku bassekabaka bw'omutwe nga bannaye sajja nga kakulu. Ekiseera kijja kutuuka ng'eyalaba ku mukulu Museveni ekyalo kijja ne kibikubuuza ti ekituufu kiri nti namulabako yatukalakatira emyaka gindaba kinga ti mwaliko kimwani mwanange tuleke. Ekiseera kijja kutuuka ng'okwo gwe kennyini nga bwe liba entegera Allah akyagikuwadde esobola obyogera ba 2-7 nze naawe bw'aba Allah akyatutadde oba ofaanana otya. Mwanange nno ekituufu kiri nti gwe Allah oyinza omusaba nti nsaba Allah ompangaza emyaka mirala 10. Nga bantu baffe mikwano gyaffe eŋŋanda zaffe bakozi bannaffe mikwano gyaffe bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bavundira mu makomera, abalala abaabuzibwawo nga tetumanyi oba bakyali balamu oba baafa dda oba bali mu Uganda oba baayisibwamu dda ne batwalibwa mu mawanga amalala tewali amanyi kubanga ebigambo mu paliamenti mubirabye bikutte wansi ne waggulu. Nakkolera akatambi ne nkugamba nti gye bujja mu maaso waliwo enteekateeka amawulire gaali ga mu nkuubo nga bannayuganda muyinza okubeera nga temukyaddamu kulonda mukulembeze wa ggwanga nga ba MPs be bajja okulonda omukulembeze w'eggwanga. Kati mu mbeera eno waliwo ababaka babiri bavudde ne baleeta ekiteeso nga bano bagamba nti paliamenti eyitiridde omujjuzo ne bye bateesa tebirabikako kubanga babeera omukujjuza bujjuza paliamenti na kaddiya bukaddiya ntebe, wabula ne bateesa ekiteeso nti ba MPs bano basalibweko. Naye njagala omanye nti majority ba NRM. Gw'olowooza aba NRM ekiteeso kino banaakikkiriza wadde nga kiyamba munnansi oba munnayuganda? Kati pulezidenti avuddeyo n'ebigambo ebizito ddala. Robert Kyagulanyi Ssenta mu Mitembo kansooka mbikutwalemu katono nnyo bye ŋŋenda okujjamu awo nkutwale wa Hon Geoffrey Lutaaya ng'awanda akaka eri mwami Museveni mu miitingi y'abakuumaddembe. Guno Muliro jagguwulira okwambala uniform ya Civil Aviation Authority n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi kyekisobola okugaana okwambala ng'aba EDF n'ogenda n'otemula abantu ekaseeko. Ekyo nno njagala bannayuganda batandikirawo okufumitiriza bamanye terrorist omutuufu y'ani era baani abadde batemula abantu. President watu bwabuuzizza. Kakati mukwano gwange ampuliriza nange njagala kubuuza kibuuzo ekyo. Bwe kibanga president watu bwabuuzizza gw'olowooza nkusaba n'obombe fontere mu comment yaffe wansi wano ekintu ekyo kisoboka omukuumaddembe bw'abanga asobola okwambala ng'omukozi w'oku kisaawe najja n'awamba omukulembeze wa National Platform n'amuyoola nga kamunye bweyoola enkoko oba obukoko n'amutwala naye ng'ayambadde nga mukozi wa ku kisaawe, gw'olowooza nga president bw'agambye asobola okwambala ng'owa ADF
n'agenda n'akola ebikolobero ebirala ebimenya amateeka ng'avudde mu yunifoomu y'Abannayuganda. Kati mu mbeera eno wano Honorable Geoffrey Lutaaya watabukidde mu miitingi ebadde eya security eno ng'ejjudde abakuumaddembe, era avuddeyo n'awandula omuliro. Ono nno alwawo ebiseera ebisinga okwogera, ayogera mpola ebigambo biba bitono. Ono akiikira abantu b'e Kakuuto, saagala weerabire, era ng'ali ku kaadi ya National Unity Platform. Kakati mu mbeera eno avuddeyo mu bukambwe ennyo, abavubuka abadde bakubwa emiggo, abaagobwa ku nnyanja, abasendebwa mu maka gaabwe ne bagobwayo. Kakati ono waviriddeyo n'ata akaka mu meeting, era ng'ono alumbye ab'ebitongole by'ebyokwerinda n'abalangira ebigambo by'abalangidde ebitabadde bimu, ebitabadde bibiri, wabula nga biwerako byenjagala gwe kennyini obeere nga obyewulirirako, kubanga saagala mbeere nga mbikugamba anti akuddira mu luyimba taluwoomesa. Y'ensonga lwaki ku AKTV tukwata obutambi buno obw'abakulu bano bwe baba boogedde bennyini ne tubukuteerayo mu bigambo byo, oleme kugamba nti ffe tulina wolokoso oba propaganda tuwanda abakulu ebigambo mu kamwa oba oli batayogedde, naye nga tukuŋŋaanyiza amawulire gano ofunemu kyakuyiga. Honorable Geoffrey Lutaaya abadde mu meeting e Kakuuto ng'asisinkanye abantu be bakiikirira, naye ng'abantu bano babonyaabonyezebwa ekitagambika, era ng'eno nayo ab'ebitongole ebikuumaddembe balina abantu bangi be bazze nga bawambayo, n'okubeera nga bamu babakuba emigga, bamu babasiba ne babata oluvannyuma, naye nga bamu baatulugunyizibwa. Kati mu mbeera eno ono wa videyo n'atakaka n'ata vidiyo ennamba nga alumbye Mwami Museveni kussa ebitongole n'abalabula n'abagamba obutassa mwana, obutassa mukono, wadde obutassa mukka, wadde obutassa mwoyo, agenda kubeera ng'akola ekisoboka kyonna tebagenda kukkiriza mbeera eno. Era n'agamba wadde ayogedde ebigambo bino tayagala kuwulira mbeera yonna evaawo nga bamaze meeting nti ate bano abasajja bakomyewo ne bawamba. Kasooka nkomyewo katono nnyo mu kavidiyo ke okawuli bwe kavaayo, akavidiyo bwe kaggwa, ngenda kukuleeta obubaka obukambwe obw'omwami amanyiddwa nga Kibalama. Bannange bino byeraliikiriza. Wadde wesigenda kwogerera nga nsabayo ekintu kimu, bakama bange aba security mukulu Ali, tetwagala tuve wano abaana abalinako kye boogedde etuwulira nga batusibbwako mu nsonga zonna abantu abafuna ku nnyanja eno tetuva wano abaana bano ne bafuna obuzibu. Abaana abamu bazaaliddwa wano, abamu bakulidde wano, we bayize ekyokulya. Tebalina ssomero nti baagaana okusoma, nti waliwo essomero ya secondary. Tebalina luguudo lulungi nti amawoteeri bandigazimbye wano ne bakola mawoteeri. Kyekifuula bannyinaze ne bawala baffe okubeera mu mbeera eyo. Byonna bigenda kubeerawo obutaleeta abantu. Amawulire ga John Bosco Kibalama kw'ossa munnaffe Muliro, ampuliriza, gano nno gakutte wansi ne waggulu, era ebigambo bingi ebiyitiŋŋana ku nsonga eno, ebigambo bingi ebiyitiŋŋana ku nsonga eno, wabula ng'ebisinga byonna byeraliikiriza. Tetumanyi abantu baffe bano ddala kiki ekituufu aga Katonda mu ggulu ekyabatuukako. Waliwo akatambi kano ke njagala owulirize, era nkusaba okawuliriza, kawulirize n'obuwombeefu, bw'omala okukawuliriza ombuulire ddala kiki ky'oyize mu katambi kano, kubanga abantu bano bantu baffe, balina famire zaabwe, nabo bantu nga ffe, era balumwa bwe baba nga gye bali batulugunyizibwa. Ne baba tebatulugunyizibwa psychologically, babeera batulugunyiziddwa kubanga baggyibwa mu bifo byabwe balina okubeera nga bafuna eddembe lyabwe, ne babeera nga bali mu bifo ebitali bitongole ebyo tamanyi. Kakati ffe nga ffe abantu baabwe tubeera tulumwa mu mitima kussa eggwanga lyonna ekikolobero nga kino ekyatuukawo ku bannayuganda nga bano, wadde nga abamu nga Prime Minister bagamba nti abantu bano babalina, ate bwe bukyenkya ne babeegaana nti tebabalina. Kakati waliwo akatambi akafulumye, waliwo omukyalo omu atadde akatambi ku nsonga eno, naye nkusaba otuula owuliriza akatambi kano. Bw'omala okuwuliriza akatambi kano ampuliriza, nkusaba n'obuwombeefu ogende mu komenti ombuulire ensonga y'omukyalo ono gw'olowooza erimu eggumba, oba omukyalo ono ebigambo byayogedde tubireke nga bwe biri, kubanga nze bwe mbiwulidde mbadde sinza butabisharinga naawe nga President bwe yatugamba nti message yonna nga ya struggle, oba efaanana otyo oba etya, oba evudde waani oba waani,
tulina okubeera nga tugyongerayo ensi egitegeere ensi egimanye. Njagala ombulire mukwano gwange mu komenti akatambi kano akakibalama John Bosco ku Saddamulira John okwogereko naawe ombulire okalowoozaako ki. Naye mbabuulireko bannange waliwo ekintu ekigenda mu maaso ffe kye tutanategeera. Mukimanyi nti gavumenti ya Museveni Kibalama John Bosco Kibalama balabika baamutta nga taliiyo n'omwami gwe baali bayita Ddamulira. Omwami Ddamulira ne Kibalama abantu ababiri abo emyaka giweze 3 tebabaleetangako mu kkooti. Nze omutima guŋŋamba Ddamulira ne Kibalama tebaliiyo. Ddamulira n'omwami gwe baali bayita Kibalama naye taliiyo. Kyova olaba abasajja bano bakola bukubirire, bakuliyetinga buli kaseera okuba mekinga nga muba bizi mu kuyomba nga baleetawo bano, oli aleeta kino n'aleeta kiri, balabe mbuno batukipinga okuba mbuno tuyomba olw'okuba omukulembeze waffe oli amuvumye. Kati baleeta nga bakimanyi nti kitunyiiza okuwulira ng'oli avumye Kyagulanyi kitujjako waya. Twerabire Kibalama ne Ddamulira. Tulabye nga kkooti za Uganda zituula. Olivia tumulabako era ne tuguma. Sanya tumulabako ne tuguma. Naye Ddamulira aliwa? Ddamulira aliwa? Gavumenti ya Uganda tugibanja Ddamulira. Emyaka giweze 3 bukyanga bamukwata. Talabikangako, tebamuletangako mu kkooti, tebamuwozesangako, wabula abalala abatumanyiko abasigaddeyo nga 30 bo basobola batuletera. Ne tulina abaana abaakwatibwa nga bo tebalabikangako emyaka giweze naye nga tebabaleeta mu kkooti. Tufuuse okulowooza n'okufumiitiriza nti abaana abo balaka be bamu abasuulibwa abaaweebwa ggoonya. Kubanga ekintu kino bwe kituuse baganda bange waliwo ekitagatta. Amazima ga Katonda mugulu waliwo ekitagatta. Nze mbabuulidde twongere okubanja abantu baffe naye tusooke tufokasinge ku bana abasajja ababiri bali ludda wa? Kibalama ne Ddamulira baliwa? Ampuliriza nkugambye nti oli ku AKTV nkusaba n'obombe fidino osooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza nga tonnagimalayo. Era omupya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi. Naggamba nti omukutu guno gwankyukakyuka. Era tuleeteyo bye tulaba nti binyigiriza abantu, era ng'abo abanyigiriza abantu baba babirabye basobola okwekuba mu mitima ne bassa emmeeme zaabwe ne bamanya nti bannayuganda ffenna tuli muntu omu, era twetaaga equal treatment ng'abalala bannaffe gye bafuna olwo buli munnayuganda yeyagalire mu nsi ye ekulukuta amanatona mubisi gw'enjuki mu ddembe, kubanga buli munnayuganda yatondebwa ng'alina eddembe lye okubeera mu nsi muno nga munnange yeetayisibwa nga nsolo. Kati mu mbeera eno tukola waako ono nga siggamba nti twagala nnyo okubeera nga naffe tumukola, naye oba oli awo tujjayo ekifaananyi okulaga nti ebikolebwa bino bambi ababikola mwekube mu mitima, kubanga ne bemubikolako bantu balumwa, balina omusaayi, ate nga nabo bandibadde baagala okubeera nga babudaabudibwa ng'abantu abalala. So n'olw'ensonga eyo tukola waako ono mu mutima mubi ku AKTV, tukola waako ono tukyuse ensi yaffe. Abakola bino beddeko babikendeeze ne babikolako bamanye nti bantu oba oliawo baagala obulamu obulungi n'okubeera nga bali mu ddembe ng'abantu abalala. Kati mukwano gwange ampuliza tugenda okubeera nga tukwatagana mu waka waffe addako. Nkugambye nti waaka addako ngenda kukuleetera akatambi. Mulimu akatambi aka John Bosco, ebigambo bye yasembayo okubeera nga ayogera ne Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukwano gwange ampuliriza ate era mu katambi ako mulimu obubaka sigenda kakusunira kankaleke nga sikasunye, naye gwe kyolina okumanya kiri kimu nti nkuteeketeekedde waaka addako mu katambi kaffe akajja tolina kubeera nga omusubwa. Wabula gwe wenna ayagala okulangana AKTV, ennamba ye eri ku AKTV gikooneko mu WhatsApp olange naffe owakawo tajja kusigala kyekimu. Abantu bakwettanire kubanga guno omukutu gw'abantu bonna era baguwuliza. Mukama Katonda akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Tukwatagane mu waka addako. I sign out for now. Bye bye.
ibihangane kipya yatabike paizi wunduku umusaba kwa rangi bakikozede ku stage live yabiri munanogwe 10 ku kilabo brigato okwingira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emeza ya mitwalo 3 kyawandikiwa na kitanda kereya nekisendekebwa Kirene Yusufu tushwa bazanyi wa live ku stage Professor Vikita Kaweke Monica William Emily Nazala Detective Benny Julius Deriki Kasi Paula Michero Togoria Ninapai kazi mona Chimu Sofia Panementewo Ketwako Aruna Muliro Berry Bata Wamulangira Suna Ne Finest Bandi Mulangira November Kusekawa Motero Wane timu